nabategeeza nti yali akulira ekitongole kya Chief of Military Intelligence James Birungi ali under house arrest. Nabategeeza nti James Birungi ali under house arrest n'abajjaasi n'abasirikale nga balabana abadde ku madala ga waggulu bali under house arrest olw'ebizibu bye bakuliyeeti nga bwe byekuliyeetinga. Ne James Birungi yabadde akulira ekitongole ekikettera munda mu ggwanga ate nga kiri in connection n'ekitongole ekikettera bweru mu ggwanga ekya ESO. Kati James Birungi ki ekyamuleetera ebizibu? 1. Mulimu ebigambo by'okubuzaabuza ensimbi mu kitongole ekyo kyekisooka. Ekyokubiri mulimu okujeemera ebiragiro bya mutabani wa Museveni. Nakinyonyodde bulungi video mujja giraba. Okujeemera ebiragiro bya mutabani wa Museveni bye biriwa. Nga bwe najja mbagamba nti president weegendereze nnyo bagenda kukwata essaawa yonna. Ekituufu kiri nti Muhoozi yalalagidde omuduumizi wa poliisi Abbas Byakagaba okukwata president. Wabula Abbas Byakagaba n'agaana okugenda ku biragiro bya Muhoozi n'akubira Nyandu Yosefu n'amugamba baŋŋambye nkwate Kyagulanyi. N'amubuuza ani amugambye, n'amugamba CDF yamugambye, n'amugamba gw'ogenda okukwata n'omusango nedda nti muleke. Oyo n'adifyinga orders. N'akubira James Birungi n'amugamba kwata Kyagulanyi. James Birungi n'akwata essimu n'akubira mu Nyandu n'amugamba CDF angambye nkwate Kyagulanyi. Nyandu n'amugamba tena musango gwonna gwe yakoze tomukwata. N'adifyinga orders. Kati mu kudifyinga orders zino bw'ogattako corruption charges kubanga ekitongole kya Chief of Military Intelligence yakirika tekirinamu ssente wadde n'ekikumi zonna ng'aziggyemu. So omwami bali bamuwadde n'obukulembeze ng'agenda kukulira ttiimu y'ebyokwerinda ku embassy ya Burundi embassy ya Uganda mu Burundi ng'agenda mufuula military attache. Wabula Muhoozi n'alagira bamulya nga tannatuuka ne bamuzza era kati ali under house arrest. Wano bagambye bamuvuna emisango gy'okulya enguzi n'okwona ensimbi z'omuwoomusolo n'okugaana ebiragiro by'okukwata Kyagulanyi Ssentamu nga talina musango lwaki amukwata. Kati eyo ngimaze bagibategeezezza. Mu kabanga katono nnyo omuntu omulala gwe bayinza okuddako okukwata ye yaliko omuduumizi w'amajaago Mbadi. Very soon bw'owulira nti Mbadi bamukutte teweewuunya. Very soon bw'owulira Jeno Mbadi nti bamukutte teweewuunya. Nga bagenda muteeka emisango gyefaanaganyiza ku egyo teweewuunya olw'ensonga nti kye baagala okukola essaawa zino. Kati ekira kye njagala mbabuse nga obudde bukyali. Waliwo Digi tweet z'akoze ng'alaga nti alagidde abasirikale bakwate Minisita Sam Mayanja. Temugezadde ekiwa amakulu adde kikomentingako. Muhoozi anoonya relevance. Ayagala kulaga public nti alina obuyinza era asobola okukwata omuntu yenna. Kwegamba alaga Abaganda nti abaagala nnyo akutte ne Mayanja amanyira Ssaabasajja Kabaka era asobola omuteeka wamutadde. No, it is impossible. Talina buyinza busobola kukwata Sam Mayanja. Baagala bateeka mu pule ebalaga nti Mayanja bamukutte muveyo mukubenga nti ono yajja okusobola n'okulwanyisa corruption ino. So njagadde mutegeere nti bwe muwulira nti Muhoozi alagidde okukwata Sam Mayanja kyemeba waawaza nnyo matu gammwe mbere nga mukimanyi. So nakigenda kubeerawo. Kati njala tegeeza bannayuganda mwenna mutegeere bulungi nnyo. Bwe mba olwaleero olwajjo n'olwaleero n'olwenca nga temulabyeko baganda bammwe abadde bakubanga enduulu nti bakadoogo ba Museveni abataasasulwa abataayambibwa abalwana olutalo mu 1996 naye kati nga bakaddiye abalala bali myaka 4 bala bagenda mu myaka 5 naye nga bo olwava mu 1996 babasuulawo kati badde bakyasigaddewo. Ngera bategeeza mwenna bw'obanga taatawo tomulaba maama wo tomulaba senga oba kojjawo tomulaba njagala mutegeere olunaku lwajjo Nyandu Yosefu ne banne baakoze okuyita bonna abeeyita bakadooga abaali aba Uganda abaali aba National Resistance Army ne babatwala babatutte mu training school emu bezagenze basi lafulenganya mu kubalamu okutono balinganga bakadoogo 364 abagenzi balinganga 364 bebatutte naye okusinzira ku sources zange there is a possibility
nti abantu bano Museveni abadde ayagala kumanya bakyaliyo kubanga bamanyi byali mu nsiko. So there is a possibility nti abakungaanyiza bonna bayinza okuvaayo ng'amaze obbalunga n'amanya nti ogwo mwagugyeewo nago guwedde. Kale gwe kyali wange yenna gwe baatutteko ssenga we taataye muganda oba kojjaawo nga bagenze basanyuse nti balooza nti Museveni abayise, teyabayise kubeerawo kubanga alina kyagenda obbakola. Mujja kiwulira nga kitokota, mutegedde bulungi nnyo, mujja kiwulira nga kitokota ku basirikale abagenze bakadoogo aba National Resistance Army abaava mu nsiko mu 86 abaali abaana bato. Naye olwamala okuyingira mu gavumenti abantu bano bagenda abasula okusingira ddala ate muli Baganda, naye babakungaanyiza bonna badde basigaddewo badde mu 364 bagenze mulimu ku ttendekero ly'amagye nti bagenda sinkana Yoseeri abeekubye bagamba oba bawe n'ensimbi. Kati abantu bano mutaddamu bwe mubalaba nga bakomyewo mubawemu akaseera katono nnyo mujja kulaba watandise okugwa omumuko agenda kuba bamalawo mpolampola. Ekiro jjala mukitegeero. Alright, kati mu nkola ey'ekimpowooze ey'okwagala okwenjula oba okwerula ekkubo eri mutabani we ng'ajjawo buli kikonge kyonna ekyandibadde kibeera omuziziko eri mutabani we mu magye. Ndowooza ennaku zino abagobera social media mulaba nnyo Jeno Elweru ng'ali mu kkanisa ye ali mu kusumba endiga ze. Oye yawumula kuba tebayagala kyogera public, yawubaamuumuza. Kati ngenda basomera abasajja abagenda okuwummuzibwa naye nga bano mu kuwummuzibwa bayinza okutandika okutuka omukuomu nga bafa either ekikutuko oba bagudde mu binaabiro oba bagudde ku accident oba babuziddwawo. Kati bano bagenda okuwummula, muwulire bulungi nnyo. Njagala owulira amannya gano, bw'obiwulira nga byezze towakana bye mba nkugamba biba byebyo. Bano bagenda okuwummuzibwa kuliko Jeno Edward Katumba Wamala. Jeno Edward Katumba Wamala ono agenda kuwummuzibwa okujja ku babikyusiza mbukyusa. Jeno Edward Katumba Wamala agenda kuwummuzibwa. Lieutenant Jeno Charles Awanye Otema oyina agenda kuwummula. Lieutenant Jeno Charles Angina agenda kuwummula. Major Jeno Godfrey Katisigazi tumusiime naye bw'agenda kuwummuzibwa. Major Jeno Henry Ndiwabwine Masiko naye agenda kuwummula. Major Jeno Apollo Kasita Goa naye agenda kuwummula. Major Jeno Leopard Chanda ono naye agenda kuwummula. Lwaki njogeddeko bwe ntyo ku Chanda ono? Uliriza bulungi nnyo. Major Jeno Leopard Chanda namukolako research naye teyaggwayo. Naye bw'obanga gy'oli eyo ng'olina research ekwatagana ku Major General Leopard Chanda osobola okuzija mu kabokisi kange ne nzijuliza search yange. Research gwe nnina ndaga nti ebitundu 7 ku buli 100 nga nkyabuzaayo 5 bindaga Major General Leopard Chanda mwana wa Nyandi Yusuferi. Nkyabuzaayo 30 yo to confirm ne 70% ku information gye nakunganya endaga nti Major General Leopard Chanda mwana wa Nyandi Yusuferi. Kati ninze 30 gwe naira information ngejjuza 100% ojja kuntuukirira. Kuliko Major General Abel Kandiho Lwakyoya naye agenda kuwummula naye ng'ali mu service. Kuliko Brigadier General Edison Muhanguzi. Kuliko Brigadier General Bekunda Besige Silas. Kuliko Brigadier General Watson Byaruhanga. Kuliko Brigadier General Stephen Tumwesige Kasuhe kwali. Kuliko Brigadier General Tom Kikoyo Kabuye kwali. Kuliko Brigadier General Sam Omara. Kuliko Brigadier General Fred Lugadia Akik. Kuliko Brigadier General Mike Samuel Kisame. Kuliko Brigadier General Patrick Mwesige. Kuliko Brigadier General Fred Mwesige. Kuliko Brigadier General Herbert Rego Mbonya. Kuliko Brigadier Simon Nicholas Ochan. Kuliko Brigadier General Maitland K Bitumbuka. Kuliko Brigadier General Mawa Muhindo. Kuliko Brigadier General Charles Bakahumura. Kuliko Brigadier Charles Asimwe
Kahingire nabo bonna bwe bagenda okuwumula. Naye eno list gye mbasomedde bano bonna kiteeberezebwa nti yamu ku bantu abadifyinga orders batasokera kukkiriza mwana ono kubakulembera. So kati mutegedde bulungi nnyo kiki ekigenda maaso ku bintu ebigenda okubeerawo. Nze sina buzibu buli kimu kibagamba nga bwe kirina okubeerawo. Bemba mazima kitegeera kati njala tusimbule video.